tufu Lusa ichenge yachali minsa by'obulamu achenge yaliyo ne yajja nti kuzirya ez'amaanyi waliwo ekiguddewo bakita batya waliwo ekigwawo ne bagamba covid kati ali kubina ebinafunafu yani nozo bamudiridde muwoza mutuyambe katuterewo omulala batikiwo omuvubuka atenga musawo Luba Lusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Okay, wewa tukwebaza gwe najjo sinzira okubanga ate otugoberera ku Luba Lusewa TV. Nze Ajay Samuel kusobola okutusake ensonga nga balina okubanga etambula bulungi nnyo lunaku lwa Monday. Bingi ebyatambudde mu weekend, bingi byetwalabye Valentine omuli bwagabiddwa, abakyayiddwa, bayagaliddwa, bafunye embuto bazifunye. Simanyi lwaki olunaku olw'abantu engeri ate gye balujja kuzaamu kyatuyambye nnyo nti lwabadde mu weekend. Naye ezimu zitera okuba ku Monday, abaana bamu ate abanditwalidde obumuli ne baba nga ate bali mu kusomero. So omuli butandikira eyo. Bana bakulu bakuwa ebimuli, omukazi ali waka ayagala byakulya omunyimiza obumuli. So tugenda kutandikira awo nyini asoko tubuzeeko tusobola okubanga ate tweyongerayo. Mwasuze mutya abatulaba mwebale kuyita mu weekend abafuniddemu ebizibu n'abafunyemu ebirungi na Katonda yagera. Erinnya n'eddoboozi ze Arnold Sendijja Honorable Wamwo Okumabanda. Kyokka jjukira tugerera mu kisiibo kiriyo lwakusatu kutandika kwosenkya. Wabubuleke butukonkomole bagenda mu kisiibo tugenda gwogenda siba ogenda siba. Okay, tugenda kutandikira ku Valentine wagikwatiddewo. Valentine nali mu kufiirwa saachakala. Wafiiriddwa mama wange nga kitalo noyina okugattako wali saakuzaala sibegini nera aba maama wo kuba maama wo aba yate ebbere ye n'alikwata aba maama wo kitalo nnyo. Mwamuleseewo waffe namayamba kulese muto bakuziikaawo ffenna tuziikewo mama wange kitange baali bakukyalo kimu beefuna bakukyalo bazanyanga ttepo bonna. Ekyeze ekintu kirina kikopera ddala ekiviira ddala eri nga bujja okitambuza tekiba kyalubeere bwaba okumabaana tobamazeeyo sina kyembaagaza ate nfune banaku bannange njala kati bava munyonyo ntinda munyonyo. Okay, Valentine bwetebe yawedde abantu badigize ne banyumirwa. Abantu balina okunyumirwamu okolo olumu. Twageze ova mu Valentine. Tubulayo olunaku lumu okuba nti Minister Misa Kabanda ne cabinet yonna yalagira nti lujja kubeera lwakusatu nze ekisibo tutandika lwennyini abatembeeyi bonna bave ku kkubo mu kibuga Kampala ate ne bagamba nti n'ababooda ne taxi tebeeyibaala. Naye mu mbeera eno nga bw'ogiraba nti nalabako waliwo akatambi akamu akali kafumine oli n'agamba nti ffe mutulaba ab'omu kibuga batukoze bulungi obutagambika kyogera ffe twekalakasizaako wadde ng'akalulu kawedde. Naye essaawa yakati babaga buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Kyakuyiga ki ekiri mu kintu kino? Ekyokuyiga ekirimu ekisookera ddala nti bakukozesa bukozesa
omuntu wa wansi okozesebwa bukozesebwa kubanze sisuubirayo omuntu abadde wadduuka abadde adduukira ku laali na kwambala kisaati kya yero ku kkubo abatembeeyi abo ababooda abatakisi babadde babikola kati bamaze obakozesa yessaawa babagobe ate nze kinsanyusa lwa nsonga abantu abo tebayiga waliwo omusajja omu yatugamba nti bwe babanga bali ku baakasooli bw'owagonja toseka bwe baba ku baakasooli badda ku ggwe kati abantu abo babadde nga babagamba ebyo bo nga bamanyi bwe banaaba minisita bandoweenyaaleemu yagenda obbaterawo ekijinja ekibaleka mu kibuga kumba ate lwe olugendo bajja mu kibuga kati ate abamaduuka bafunyemu lwa nsonga abatembeeyi abo ebintu bye batunda ne bali bye batunda ate bali basasula rent bawa ne license kati n'asigala ng'oli alinayo ow'edduuka alina osseera ekintu okusobola okufunako emisolo mingi kati omutembeeyi ye taseera lwa nsonga tawa rent tawa license nga bwakisuubudde eri bwassa ku kkubo n'akola kitu n'atunda kati ow'edduuka afunamu n'ate omutembeeyi naye asaliddwa lwa nsonga talina wagenda tasobola kukola dduuka babagende mu butale ki owina ekyaliwo babasindika mu butale ki babakolerera akatale kale omuntu lwabagaye nti genda wano kitegeeza be balina okutwalawo togenda veri oyingire bwingizi katale k'abanno kali nga nveeni wange nanyingi akatale k'okumabanda teri mu ddala gutaliiko nnyinibwa mu katale kati oli gwogoba ogumutwalawa iba ne wakolako mu katale nakolako akujjukirako awo ku migugu awo nze nali wa capati sebo saakola ku migugu ebyamanyi sibisobola nali nga ngola ku muddala wa capati abo okimanyi nti omuntu asobola okuba abasazi no nga bakuyitawo nalebo n'atamanya wajja ovudde ye nalowooza wavudde buvi wali nojja buzina okigwambugu nanti abantu abamu bamanyi success bapangampanga tosobola kusakisidinga nga ntobonyebonyeeko ate buli womanya gyova omanya gyogenda naye ebintu bw'olinda birinde tosobola kugenda gyolaga nga tomanyi gyewava so kati abatembeeyi bano bakoze batya kubanda bagaba mutuweeyo emyezi 3 ne wiiki tebabongera tibajja kuddamu kwesiba mu bisaati bya yero eyabagobye yoyo gwe mwawa yoyo beba basitwaki kyazibu mwayitanga mu Kampala batukoze bulungi simajje natukoze bulungi ani meja waliwo ne meja kuteesa nejje no damulira batukoze bulungi nnyo abakuba abantu mu bisaati abo abatembeeyi beba batambulira mu bigurupu bakuba n'abantu sokuba bambadde saati za yero kati neera mu ddeemu gwe tobawaye wadde wiiki sibawa wadde ne wiiki kyebaba bakola mu ddeemu mujje ku lwokusatu nga muzze mwambadde saati za yero mulage nti bagobye bammwe mumulage nti nnyabo ffe boogoba yeffe baakuwa akalulu naye nze siina wadde kyembasaasirako ate ababooda n'abatakisi mbasaasiramu akatonotono nti lwa nsonga abamu ku bo balinga tebakiwagira ekyokuwagira yero gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 72628 oba noti 754 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda
tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda. Zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako. Kati gw'ow'ebbaala, loogi, duuka, maka, nandiki twekwate togenda kwejjusa. Ate ke twasumuludde sitooka empya, omunayuganda wa kunyumirwa bulamu. Ketomu original paasi, fridge, extension, njogere kindeke ki. Ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti. Yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Ekyo kuwagira yero n'okwambala ebisaati bya yero. Tolaba nti bwe banaagoba taxi ne boda transport kayinza okweyongeramuko. Wo awe nteekateeka tebasobola kweyongera. Basobola obbaawo enteekateeka nti entambula eziyingira ekibuga bwe ziti zino zirina kufulumya kibuga. Mu nsi ezaakulaakulana babikola. Naye wano ewaffe tetunatuuka kweyo level. Era tusaba batulekere boda zaffe ne taxi. Jaamu akwata wano tunatuuka ku nguudo zisobola bbanga tewali jaamu. Naye jaamu akwata ng'olina kukozesa boda ku lw'obudde. Kale tosobola zigoba mu kibuga era nze so sikiwagira. Naye mu butakiwagira bwange n'aliyagadde nabo baboneeboneko okwo. Bibo badde batusumba babawo emitwalo 2 ne saati ne badde okukuba ne bavuga ne bakuba enchungwa piki emitwalo 2 ligenda kuliisa ennaku 3 ne wakakameza tagirekayo Babasa ne mega babawo emitwalo 2 n'omutwalo ne saati n'akuba enchungwa n'azina amazina ng'ogamba obulamu buwedde. Kati obulamu bwawedde babagoba bagenda tukaabirira. Akuba ekyuwa bakwetoloza piki. Ne betoloza piki ekibuga kyonna ne bakuuta stand ku kolansi ne balaga nga bo buli kimu kiwedde. Fa bamanyirawo ennaku yaffe tubeerayo ne tugenda mu binkuduulu. Ebinkuduulu tetujja. Babiyita batya? Binkuduulu. Badde mu binkuduulu byabwe. Ne beerabira nti obulamu essaawa yonna bugibaawo. YM Property Consultant banono nga basangibwa Matuga opposite n'ekizimbe kya Matuga Shopping Center. Bagamba nti batunda amapoloti amataka byonna batuukire basobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganya bulungi. Batunda emmoroka enkadde n'empya onali bugenda mu YM mugende weegulire ku kamotoka. Tonatuusa tetukola bye tutasobola. Enfuufu ng'ekyali awo eggombe wogenda okukiika enfuufu tekutta amaaso. Katugira tutambula Allah wanaagerera emmotoka ejja. Terimugenda tutunza bye tulina kufuna mmotoka. Okay, YM Bagati batunda emmoroka empya n'enkadde saako n'ezo zolaba nti zikozeeko. Bwe tugamba enkadde tugamba ziri ezitatambula. Tugamba zino ezikozeeko second hand, third hand. N'ofuna millioni zo nga 7 n'ogenda n'ogula akamoroka ko ne wettania n'obanga buddakika weenyoola kibaito okuba ne ku ng'ombe eba ekyakola. Okuba eŋŋombe ng'ova mu muzigo. Opaakinga ku nnyumba ya landlord wo. Abantu basooke balindeko. Emmoroka yeetaaga muntu yamala. Teetaaga kugwamu bugwe. Oyinza ogigwa n'enkolemu okusimbula ewaka. Okay. Nabaddeko ku mawulire. Ekintu ekimu ekyasinze okumalamu amaanyi. Naye nga kino mu Uganda nakyo kikyalimu. Nalabye amawulire nga mu district y'e Kabong nga abaana bali eyo tebali sensitized, tebamanyi na kumanya nti omwana omuwala agenda mu nsonga. Ekirala nga bagamba tebalina bikozesebwa nti President Museveni mu 2021 yali anoonya akago. Yayitako eyo n'abasuubiza nti mu budget yegenda ofuluma guno ng'awangudde akalulu. Bayina okwongeza ku ssente z'abaana ab'obuwala eza pads. Okimanyi nti abaana e Kabongo tebasobola kwegulira pads. Si weewo kago walabye Kabongo. Ebitundu bingi ebikola kumpi kota ya Uganda eno nga tebasobola. Gavumenti ekintu kisobola bannange. Teyina kintu. Si okulya ssente ze tuulire eno bagabira simanyi bano bayimbi obuwumbi 10 obuyimbi. Gavumenti yaffe wano mu Uganda teyina kyetasobola. Ssente weeziri wabula zigwa mu babbi. Kati gwe noonyereza MP waayo bayinza obba bavaayo 5 bonna Kabongo ba NRM. Ng'ate be badda mu parliament balaga President Museveni bayi bali bulungi nnyo olw'okuba bo bavuga zimpenkoni. Nalabye abaana ob'obuwala. Ebyo bintu bingi nnyo mu Uganda gwalabya ku kafo. Allah yabageredde abaawo ne balabikako ku mawulire. Naye waliwo gye bataatuuse nga basingako naawo. Kati baba minisita oba Museveni bo bakola ki? Si kitegeeza. Ebyo byonna babiraba naye basirika. Buli omu anoonya wabbira. Baminisita bali omwo nga bo babba bubbi. Buli waba minisita bwe beegabira amabaati g'e Kalamojja.
Nenga atochimanyi. Naona tira ulinga. Nengo chimanyi Karamoja teriyo nyumba. Government webesa tsewe kula kulanya abantu beba bawe kumabati. Ate mu abagaga ne mugabba. Ane prime minister yafunako. Aine mutandika gamba yetu katute ku church. Baga wa church. Chache zone stroze bimwe ebyo 10 ne byezimbira. Lwaki baba basombo ba minister wano basinga okubba. Babi at the extent bote basasa. Era katulaye kuluno munchuka chuka at least tibayinzo okugendera omu. Okujja nga Muhozi agenda Londa. Muhozi wabaya agenda Londa ba minister kajja Londa nnyo babbi. Kisoboka ate ye Muhozi wa order. Bwoba wabbi ayinza okugamba byonna nebyoyina babisesema. N'obisesema. Yeno Muhozi wantu yambi n'otukwatiramu ku ministries n'obanga go pointing around nga president we yalangirirwa nti yewangu Muhozi atuyambeko ku ba minister. Ba minister Museveni babbi. Ate nze kyemmanyi kwerageza abakwata gayizo sibaawo. Tasobola kuwa nnaku 3 ng'okyali mu office. Olaba atweetinga. Nakubuulira ati gwe weetereze. Kati General Muhozi n'abanga yagenda okubeera mu bagitota vetting. Gye bagenda oyitamu abo. Ba minister nga batuuse wali. President Museveni bagenda Londa bayinza osigalawo mukyama. Nga yagenda otwalikka Kong'onta. Kuba meka. Kuba bonna bagenda Londa. Waba babeka. President Museveni bagenda Oleta. Naye nga mu kuyitamu oyina yita wali. Ewa General Muhozi bayinza osigalako mukyama. Wallahi omuntu yeetagisaamu wano eno mu ggwanga Uganda nga bwe kiba nkyobye terina kweyimirira mu kooti. Ate buli kirungi kiba n'ekibi. Muhozi mukambwe nnyo era ebimu asalawo obusazi naye ate awo aba agenda tuyambako nnyo kuba obubbi bungi. Abasajja babba ne babawo oluguudo ne bakola oluguudo lw'essitemuto naye beemupi beekabungu namusaba abaana ne babeera tekuli nno wa opposition eyo bonna be bali mu kintu naye babba bibbe. Babba bibbe. Kasita General Muhozi yalabye amawulire bwe bagenda okulonda ba minister atuyambeko awo alyoka atukubira emboko buli mubbi tadda. Congratulations Mama full figure yasobodde okuba nga amaliriza emisomo gye n'agikuba mu mutwe. Yasomye journalism and mass communication. Yasomye byabukulu kati yasomedde P7 ne senior 4. Yasomye journalism naye nakyembuuza and mass communication. Okkirizibwa okukola koosi yonna nga tolina bbaluwa ya P7 ne senior 4 n'otandikirawo. Ate aliyakemera gini yasomera was P7. Full figure congratulations. Era agera kudda ku mpewo nga tekyali kumugamba mbu eti yasoma mawulire. Omuntu yalemererwa okusibenga ekigambo intelligence kyogamba bayatula senior 4 P7. Bulijjo yakoze certificate diploma degree abika yasokedde ku certificate. Kati abamawulire bulijjo omuntu asobola okuva eri buvinga wa nasale n'asoma mawulire. Kati tubonya olaba nze kyenazodde tetulina kubonyabonya abaana baffe tusoma omwana ffe kuva mu baby. Abaana baffe naffe twalinde nga bakuze mu myaka egitegeera tumutwale mu mawulire asome. Era kati nze kendabye nti kisoboka wange nja mukuwa mutambule naye agende ng'ayiga bw'amala nga bw'asoma certificate. Sisuubira tasobola kuba nga full figure alina passport ya senior 4 yagijja bwa naawe nga bw'omutunuulira ku IQ ye weebadde ebbaluwa ya senior 4. Jjukira ofa omulembe gw'edda twasomanga kutegeera bakuba n'abaana abasoma oyita. Bw'aba nga full figure yasomeddeku eno kalukiramu y'osoma oyita ayinza obba agiina naye eri eyaffe ey'okusoma okutegeera tasobola bba nga agiina. Era ssebo graduation yagambye egenda kubeerawo mukadde konna. Yayise abantu be babale tayagala muyo yagera era n'akusangawo nga takuyise. Bw'anaavaawo ng'ajja kuba MP. Anaatera okujja kuba MP Kampala Central. Full figure agenda kujja Kampala Central. Lwakuba nze ekyokusingawo siwagira nti kusoma nnyo. Kati full figure asobola okukolera abantu osinga baasoma. Era awo nsobola omuwagira najja n'abakulembera abantu. Olaba era ekifo akigamba nti kino kibi. Full figure asobola okukulembera bulungi nnyo n'asinga abaasoma abo. Naye mu by'okusoma tatulimba. Ayinza obba yakoze practically. Waliwo ebintu byemusoma theoretically ne practical amawulire yagasomye n'agategeera kuba kati nkwata obukwasi kamera kyetaaga ki nange mbiyiga. Ate ssebo wali presenter mulamba ku TV ki baamugoba ku program nagikomesaawo eyasoloti bamaze nebagizza era omukulu gasayamaze okusoma nagindi bagizza kwali nani yesitenkubuge
Okitegeera ensonga bagikoze bulungi nnyo ekitagambye. Ni full figure ni mama nsaba onkyazeeko. Nange nsaba neze programu yawe ensobera yabaako babiri bokka. Ebagiyita musunsuzi. Lwaki nze bampita nange nensunsulako. Oze nga bakusiise buyisi. Njagala bampite bwo. Full figure yogeto yuti kyali wange era bwe mba kyestamanyi abajja sekawo bese tasobola kunkola ki kunzalawa. Kuba bamanya abageto ebintu bye bakweyiya. Okay. Ampiteko ku TV. Ogende ekintu mukikwasaganya bulungi. Tusunsule. Okay. Bwe tugenda ko wali eri mu ddwaliro lya Entebbe grade B. Bannayo mujjuzo nga mungi. Abakyala ab'embuto kati basula mu nkuubo. Abasulirirwa. Bangambye mbu obutanda bwakulwanira. Kyokka tuli Entebbe. Tuli Entebbe tewaweza na mailo 15 okuva mu capital city. Sebo. Kati omanye ekiri e Kabongo. Sebo. Ebitanda balwanira birwanire mbuli abeera bwati atagetiya bulira ani avaako. Kati ate obuzibu we buli. Nti bagenda bafunamu bambi okusomozebwa nti oluusi oyinza olinda omukyala ava okuzaala ate agenda okuzaala oluusi ng'azadde omwana pri. Nga wabadde tannatuuka bulungi. Ng'akyalina obeerawo. Kati ate ng'ate akyalina obeera ku kitanda ekye okumala emyezi. Entebbe. Kati bano bo. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services.
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Abembuto kati basula mu nkuubo, abasulirirwa bangambye mbu obutanda bwakulwanira. Kyokka tuli Ntebe. Tuli Ntebe tewaweza na mayiro 15 okuva mu capital city. Sebo kati omanyi ekiri e Kabongo. Sebo ebitanda balwanira birwanire mbuli abeera bwati atageti yani avaako. Kati ate obuzibu we buli nti bagenda bafunamu bambi okusomozebwa nti oluusi oyinza olinda omukyala ava okuzaala ate agenda ozaala oluusi ng'azadde omwana pri ng'abadde tannatuuka bulungi ng'akyalina obeerawo kati ate ng'ate akyalina obeera ku kitanda kye okumala emyezi Entebe. Kati bano bo embeera si nnungi. Omukyala ow'olubuto okugamba nti ali ku ttaka awo basuba mu lukuubo kati leka tuyitewo ne bateekawo ebintu byabwe. Mu biseera bya kampeni waliwo omuvubuka ekigamba President Museveni Minisita Nabbanja n'agamba alimba. Yali munnamawulire wa Galaxy. Ate yali wawala yali ayogera ku bitundu by'ewaabwe ewala. Kati olaba kiri wano Ntebe. Kati omuvubuka oli teyali mutuufu olowooza. Wano Entebe wano bwe kiba nga kiba ekiringa obutanda bwakukayanira. Kati ate eri gye yali ayogerako omuvubuka bambi ewaabwe. Oseka abeeka bonga eri batalina na sanitary pads. Kati bo obutanda bwaki. Ebintu ebimu gavumenti bweba ebiraba erina bitolerawo order. Okitegeera kati era wegambidde nti General Muhoozi atajja tuyambako awo kuba kati kyemmanyi ssente z'eddwaliro ezo balina baziwa ne bazirya buli kituufu. Luusi Ichenge yakyali minisita w'ebyobulamu. Achenge yaliyo yajja nti kuzirya ez'amaanyi waliwo ekiguddewo bakita batya waliwo ekigwawo ne bagaba covid kati ali ku bino ebinafunafu yani nozo bamuddiridde Muhoozi amutuyambe katuterewo omulala bateekewo omuvubuka ate nga musawo. Kituufu ate oli si musawo bayinza oba bamugjeeyo ng'abadde musawo wa bisolo oba w'ebirime. Abantu abamu babasaako ekigambo dokita nga balaba Dr. Kamyoni wa music najja ne bamuwa mu by'abantu ate okitegeera Dr. wa music Dr. Bitone n'omusanga bamuwadde ye minisita w'ebyobulamu mu bantu ate. Kati tosaba Muhoozi kuno cabinet kimanyi egenda yita wuwo awo bateekewo omusawo ate nga muvubuka tasukka myaka 4 ng'amanyi ku bulumi abantu bwe bayitamu. Si tuleta bazeeyi, abazeeyi baba bakooye babeera na ntondo bw'omugamba kanyiiga n'amala wiiki nga talinnyo ewaawo. Batuletereyo omuvubuka tasukka myaka 4 bamusaawo tukooye abantu b'entondo. Omuntu omugambako n'agamba omanye emyaka gye nnina jjobera gwe wajje musooka obuzaalibwa gwe wamugamba asooka okuzaalibwa. N'omugamba nga tomugamba mazima n'anyiiga bunyiizi. Kati sebo cabinet eno twagala bavubuka batuterewawo omuvubuka ajja tulongoseza ebyobulamu. Abaluusi Achenge bakooye. Omuntu bwayingira emyaka 67 aba atuuse mu biseera eby'obukuba n'entondo ebiseera eby'okuwummula. Kijagega amagezi gembawa naye nga ebyo tebigenda kuggwawo. Bukya mugala nti Prime Minister Mama Nabbanja abantu beka kumiro kyabe kati bamubanja yakoze eki babagulidde ettaka gavumenti abagulidde ettaka abantu bakube bonna babeera okwo square mile 3 zaaki nibo bone ebyapa bagenda bawana ebyapa byabwerere abantu babeereko abantu bagenda ebyapa bakisa mannya go bulungi nnyo ani akulimba ligenda bbawo ettaka lya gavumenti mwe mubeereko nadda bantu bagenda mu ekyapa tebasobola kuwa buli omu kyapa batya
nga basanyuse batya ettaka ligenda beera nga ligazete lya government obula nga mukkiriza obbeerako nga bw'olaba eryali eno esaidi z'eno ewa Kiseeno gundi gye yali agulidde NSSF ani amama Mbabazi wali ettaka eyo bamama baffe baalimirako okumala emyaka nga 7 ku 10 naye nga si lyabwe naye nga n'okuzimbako muliko abazimbako naye bano yabadde ayogera Prime Minister again nti buli muntu bagenda mu ekyapa mu kusanyusa waliwo okwogera okusanyusa abantu ne Prime Minister byabikoze nnyo nga bwe yabikolawa abagobeddwa mu Lubigi abawaawo abantu abagoba mu Lubigi oba ettaka bwe lyabuutikira wano wanewa Kasasiro ekiteezi baliwa tulageeyo kale bwe babagulira ne babawa ebyapa naye abagulira mbu babagulira wala ewa bwe tulageeyo wobewo mutolinawo mukwano gwe yali awo ajja kugayinza bampa wano mukwano wa mukwano ate isufu nayo senga wasenga awo ng'ali awo mu Lusanja yinza okuba namwina ate nga yafiiramu baba waawa olaba babadde bakyakompolinga nti babalirira na ku mirambo abasigaye nga balamu babagulira ettaka ate ng'omulambo bali bagusayidde kakadde bwekakamu ate nga bamu tebaafuna ng'ongambe nti oli yaguze ebyapa n'abawa teri bakulimba baba byogera okukyamukiriza abantu era abantu bagenda beerako akaseera kalituuka okaveeko ettaka lirina obbawo nga lya gazetted by the government nga lyawamu liriko lya nnannyini nga bw'olaba ettaka lyerwadda nti lya Bwakabaka togulaawo n'ofuna kyapa awo mulwadda bbi waliwo alina ekyapa kyayo teri naye tewali asobola kukulemesa kukola ki kuzimbako nakulima n'ebyo bwe bibeera abantu baleme bakyamuukiriza abantu bababuulire nti wano mugenda beerawo kaseera gavumenti endala bw'erijja mugenda kuvaawo nga mulinga babbi President Museveni yavuddeyo n'agamba nti nawandika ebbaluwa asomye oba wagirabyeko n'agamba nti bannange ebyakalulu yadde byakalulu katugende mu maaso n'emirimu gy'eggwanga tutandika okukola era n'asaba bannansi toddamu kunyiigira munno ng'omusanze ebyakalulu byawedde katugende mu maaso n'okukola sitera muwuliriza naye aba yayogedde bw'ati ayinza obba omutuufu kuba wedde bawedde bakoze selection bakuba kyerabidde tugamba ntwadde mu election yabadde akola selection bwagamba nti gwano njagalawo naabaawo kati ebyo byawedde tugume tukole kati yo ssaawa yakuweereza abantu baffe era baba atulonda togenda bagamba munaye nti gwe bampa simwagala bagenda kubuuza okoze eki kati bw'obanga mutuufu wajja kuweereza abantu bo ssaawa ya service deliver kati tugenda kukola n'abo be batuwadde tusobole okuweereza abantu baffe era kyeyayogedde si mukyamu naye tusaba naye nga bwe yamaze naye awulirize ku bantu baminisita be yalonda tebawuliriza bantu President Museveni abaminisita be yalonda bayala tandika olonda ku baminisita nga si bayala tandika olonda ku baminisita nga bakyalinayo future nze bwompa obwaminisita nina future emirala ya myaka 6 mu maaso nkyalina byembala ebirala mu maaso naye alonda abantu ng'olwedde bali mu future zaabwe kati banapulatinga yata future ng'olwedde bali mu future abamu bategekera kufa kwabwe bukadde bwabwe kati ffe tukyalina future etegekera abaana baffe bwe twakazaala londa abantu kati abalina ku vision nga vision egenda mu myaka 3 mu maaso talonda abantu balina vision ya myaka 5 nze ekyo kyemusaba kyokka atulondere cabinet etegerekeka tugeraggendako ndowooza mu mbeera z'abantu waliwo ku mawulire waliwo omwana yatiddwa ekawanda eyo omwana wa myaka 7 yadde agenda mu kyakubiri bulira eri yadde likwasa ennaku nti omuzadde yatuma omwana agende ku bbowa alete amazzi omwana kutuuka ssaawa emu nga takola ki kye nalabamu oba kyendabyemu bingi byensendaba nti abazadde basaana okuwa abaana obudde batya nti bw'otuma omwana ku dduuka mubale nti awo wagenderawo eddakiika mmeka 2 bwe zituuka mu 5 omanya olina otandikirawo okukola ki nti wotandika omuntu ekyo kisaba tannagenda wala oba ontegeera ekintu ekyo naye tasaba mwana mutuma ssaawa 11 n'otandika noonya ssaawa 2 ssaawa ziba nnyingi nnyo omwana baba yagenze dda omwana oyo baamutta ne bamuleepinga bamusimusaka ensinga etamusa era bamusanzeyo nga yavunda nadda bamusalako olugalo abo tebaali balogo naye nze omuzadde wesitamunonyeza nnyo myaka 7 babazadde bo baba batutuma
ate myaka 7 era oba osobola oyamba ku muzadde we ayinza okwesanga omwana oyo atabera na maama we wadde tata we ddala bonna nga babiri kati babadde baagayalamu kimu nti balwawo okutandika omunoonya naye wesitabanenyeza nti omwana bwe yagenda ku bbowa teyamutwala tuka ku bbowa ate yamutwala mbu yali amumanyi ateekeddwa obba nga yali amumanyi n'abaako byamulimba namugamba tugenda kudda kuba myaka 7 oba okyalimbibwa bafera ba myaka 2 olwo 7 ekira gavumenti kyerina otuyambako kamera zaabwe ezo zikola ddi baziteeka sayidi ki olwo kamera bwe balaga ebifaananyi wano mu kalulu k'okulonda ku mabanda bajja ne baŋŋamba kamera zakutte ebifaananyi buli yabadde mu nsoko awo wo tewaba kamera n'omwana bamutwala batalinga otuteerako kamera mu bifo ebimu ebyomugaso si byakunguudo kamera tezirina kuba mmotoka zokka kamera zirina obba mu bifo betulowooza nti bibi kati nga wano waliwo emiti okkirira bateekewo kamera wakati kizibu nnyo omuntu okukuba okusanga nakukuba ku maini era balina kukubira mu nzigotta kati gavumenti ekyuseemu kamera zibeere mu gundi mu bifo ebizibuzibwa ebyenzigotta awo abantu baffe gye babutwalibwa ekirala abazadde omwana ow'emyaka Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gwe rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere namugamba tugenda kudda kuba myaka 7 oba okyalimbibwa bafera ba myaka 2 olwo 7 ekira gavumenti kyerina otuyambako kamera zaabwe ezo zikola ddi baziteeka sayidi ki olwo kamera bwe balaga ebifaananyi wano mu kalulu k'okulonda ku mabanda bajja ne baŋŋamba kamera zakutte ebifaananyi buli yabadde mu nsoko awo wo tewaba kamera n'omwana bamutwala batalinga otuteerako kamera mu bifo ebimu ebyomugaso si byakunguudo kamera tezirina kuba mmotoka zokka kamera zirina obba mu bifo betulowooza nti bibi kati nga wano waliwo emiti okkirira bateekewo kamera wakati kizibu nnyo omuntu okukuba okusanga nakukuba ku maini era balina kukubira mu nzigotta kati gavumenti ekyuseemu kamera zibeere mu gundi mu bifo ebizibuzibwa ebyenzigotta awo abantu baffe gye babutwalibwa ekirala abazadde omwana ow'emyaka 7 bw'omutuma ku luzzi nga teruli kumpi nawoobeera naddala bo wazitera obbako distance empanvu tagenda yekka mugende babiri bwatosobodde bala kaseera nti amaze osunda ojja omukimeko bwe kitabo kibeewo kuggwawo tayimu yeyina okuba nga disi ekuzuukusa ti omwana namutumya ebudde kibakiza mu budde butalina okuba nga akomyewo olubuuza ku banne nti mumulabyeko nti tetunnamulaba tandikirawo kituufu okay bwe tuvaako awo nga tuwumbawumba tugeragera ku ali mu European Union basobodde okuba nga balonda simwe babitegedde ebyo nabiwulira basobodde okuba nga balonda babuuza mmwe akalulu ka Uganda mwakalaba katya ababaka 5 balonze ne bagamba nti akalulu ka Uganda tekaali free and fair era kaalimu nnyo military nyingi bumenyi bw'amateeka bwali bungi abantu babasiba buli kimu baali bakiraba so ne bayisa amateeka gaabwe abamu ne bagamba gavumenti eve ku bantu kukya bakita batya eddembe ly'obuntu libe nga likolebwa mu ggwanga lyattu Uganda abasibe bebasiba mu bino ebya politics babate bwe bityo nolaba nti ebintu bino bisobola okukolebwa byakwogerako bwogeza European Union wano talinawo interest esobola kujja etutaasa era nze sobola kuguma nti yayogeddeko egenda kukola ki musajja akugamba kufulumya embase
ambassador wa ggwanga ddamba wano gwonyumye bwekimanya bayogedde mu parliament yaabo tebalina kye bagenda kukola okujjako nga bafunye nnyo interest ey'amaanyi mu Uganda ekiriwo nti waliwo ekyobugagga eky'amaanyi kye baagalawo ennyo kwe kujja otuyamba abazungu abo okujja otuyamba babaga kubba tebayamba we batafunira bayamba kubba bubbi ayo bayamba nga bagenda mu nsi ezo bayamba bakuuma bambi ne babeereeyo nga balina baagala okubba utoliwe bwezako waki wano buli kye baazuula wano bakiteeka mu mannya gaabwe ngaki Lake Victoria Queen Victoria yali queen we Bungereza Albert wamma ye Mungereza Sir George Lake George obamanyi buli ke bakola basaako kyabwe wekyo kyegenderezaako nze neewunya nekyakiza abakatuliki ndi bamala kufuna permission kuveeri bali abazungu babbi wano ogula nettaka ebyapa bakatuliki bigera tuyinayo omukulu ye wa America abasebenzi bava mu America babba abazungu nze n'abalokole bava mu America abaguza abantu soda wangulu 10 bamuguza omitwalo 10 wa mukisa nga nawe omugula ku 10 bonna bava mu America bwe kyoyina okumanya abazungu buli kibakola baba ino banga bafunamu abazungu tebalina nnyo kibatukolera era bwe bayagala ensi yekulaakulane gwe tandika okutula interest z'abannansiibo ensi ebejja kukulaakulana naye abazungu nze siwana kuddawo nenkyamuka simanya parliament yayogedde eyawa egenda tuyamba ki yamaanyi ewaabwe gyetuula si wano balemeddwa okutaasa Ukraine ku Russia bajje bataase ffe even iyo nebbanga yonna lyegala Russia bava ku Ukraine nga tegitaasa bakyalina ebafunira Abangereza baguza Ukraine ebyokumanyisa omukyalina n'aguza eri bo bafuna olutalo olunduba wamu ssente kati balabe netali lutalo eno teri wadde bibiri okujjako nga waliwo ekibiina ky'abayeekera ekizine kirwana ate era ekijja okutaasa be bakiguze emmundu baga mwongereemu nga babawe emmundu eno nga babawa golowooza wazze kuyamba Gaddafi okumugyako abayeekera abayonyini be bamuwanga emmundu aye Gaddafi bamo bamuguzanga gomawezanga Russia teyambye Gaddafi efuna era erina kufuna mu lutalo nga lugenda mu maaso nga bweguze emmundu bwe batwe bakola kali wano tokyamukanga tebana kibagenda tuyamba tulina saba Katonda nadde nga abannaye kirabika Katonda kyemugamba kizze kubanga okuva emmeri we yajja Bashiri n'agyogerera emmeri yava Kenya yafundikira ezzeeyo bebanage Mungu atusaasire nnyo kuba parapase mungi mu Afrika wano tubeera ku propaganda yekka ne tuva ku bye tulina okukola ne tudda ku ebyo kati babuloga ne mu social media mubeera ku ebyo mugamba parliament bigenda okugwa nga wayise omwaka gwomu nga tewali kibaddewo nalabye Kwezi yakyaziza tata wa Nsibambi Nsibambi ng'agamba Nsibambi ebyapa byonna ne ssente z'alina yatundanga ttaka lye kisoboka Nsibambi wa ggwanga ki si Muganda bw'aba Muganda yajjawo ebyobugagga kitaawe ayinza obba ye yali omutaka bw'oba Nsibambi nga tata waakyaliwo ng'ate nalabye si mukadde nnyo nti ayogera ayiseeko makyali Nsibambi yeetereeza omuntu omugagga nga Nsibambi bw'atugamba kiki ekimuntu waliwo President Museveni yeegayirira nga bamuwangudde akalulu yatugambye ye takwatangako ku ssente za parliament wadde abadde akyayina zize ku ssente zonna z'ayina kikyali kimuntu waliwo President Museveni omwegayirira agume taata we mutuufu nze ndi ku sayidi ya kitaawe ebyana bizolozolo ebyo byefuula ebigezi wafunye dda sayidi nze ndi ku sayidi ya kitaawe abantu abo beefuula abagezigezi baba mama bube nnyo abo kubajjukira yasomesa bannalukoola yasomesa baani omusomesa omugagga nga talabika abasomesa baba baavu sente zigenda okujja nga zonna zaggwawo dda omusajja yali omusomesa profesa yali omusomesa okuba nga atulimba mbu alina Profesa Nsibambi era ddala Nsibambi naye Nsibambi zaayo osasule taata we ebyapa bye adde ngenda sasule taata we ebyapa bye gatuwumbawumba watugamba nti olumala okulya bwokyakamu ogenda kudda eri abantu ogenda enjukunju nga bwewakabasaba ogenda obeebaza watandise natandika dda natandika dda
Era ennyumba ezisooka okumpi naziyita mudda. Mbuzayo bitono nnyo. Mbuzayo ebitundu bitono nnyo. Ennyumba waddayo? Oli kuba kukuba no bosaana no bagache ekiro omwana mwebali. Ate mulowooza abampa baava Masaka era baali ku kkubo. Abantu b'oku mabanda bakolera bakatale. Be balonda. Bano abali ewala. Tebamanya na lunaku lwe baalonda. Ajja n'agamba mpozi kaaliyo ddi. Tebamanya abanonda mbamanyi. Era naddayo dda n'embebaza. Era ku Lwokusatu tugenda Gombe waliyo bbasale z'Obwakabaka. Ngenda genda nange mbeewo nsabeyo Ssaabawaali. Njala ngenda nsabe Ssaabawaali. Mugamba mpeeyo ku bbasale osanga nampaayo ennya nange ndetere ku bantu bange ab'oku mabanda. Emirimu nino gitandikirawo. Nawulidde balanga 18 Gombe. Obwakabaka buleeta bbasale kasola tuula. Oyinza otuuka walinga honorable banga honorable tukuwaddeyo 5 funa abantu b'oku mabanda. Wabula kiba kikola. Gye bayita okusakola oba otandise. Ntandise nze emirimu ngenda tandikirawo nga sinnayalira. Okay, tugenda ku Lusembyo n'aka Valentine. Mu Valentine twafuniramu ebizibu. Nti waliwo omwana eyattiddwa. Yattiddwa ssezaala we. Tukiyite bwetyo. Waliwo omwana abadde akyasoma, omulenzi agenda mu S6, omuwala agenda mu S4. Naye Valentine yasazeewo atwalire munne akamuli, taata we yabasangidde. Kigambibwa nti taata yakubye omwana omulenzi paka kumutta. Ekintu ekitabadde kirungi. Ekigambibwa bugambibwa yamusse kubanza omulambo nagulabako. Yamutta. Naye abasajja naddala ng'oli musajja nga naawe olina omwana omulenzi ki ekikubye omwana wa munno. Ng'olowooza owuwe agenda kwagala babo. Kyokka nga ye yennyini atta omuntu namulabako nga maama we omwana gwe yamuzaalamu yali muto nnyo ku ye nga tebaamutta. Ate omuwala bw'amala okutuuka mu eyo stage n'asalawo n'akugamba nti taata ono ye boyfriend wange. Omuwala yagala taata we nti nze bwe mala ssomero ya senior 4 nono n'amala senior 6 tugenda kwewasa. Awo wennyini we nali muteera ne mumwa yamuga agenda omuweerere n'awasigadde. N'omuga S4 gimuweerere mwewase bulungi obutaddamu kubeera ku pressure. Ate era awaka walaga nti waliwo obunafu. Taata tabeerabeerawo. Asobola okumala ennaku nnya nga taliiwo. Maama taliiwo yagenda ku kyeyo. Kati gw'osuubira omwana omuwala oyo okukola ki? Kitegeeza wamuwa ebbeetu n'omuweera eddembe. Ebyo byonna byonna bw'aba yeekuumye n'atuuka mu senior 4 atanafuna olubuto guma. Saba kimu atuule mulimu abafunye mu ky'omusanvu. Okitegeera. Kati ekyo kintu nze sikiwagirira ddala ate banaye Ekawanda era bw'ongambye nti waliwo omwana era yafa w'Ekawanda. N'omulenzi abadde w'Ekawanda Kirinnya Bigo. Naye nga yasomera eno ku mabanda ku ssomero lya Hillside. N'omuwala gy'abadde asoma. Naye abazadde kituwe ekyo kujja kati omanye ekikoligo omusajja kye yeetaddeko. Ali ku rani kati. Tasobola kuddamu tterera obulamu bwe bwonna. Ne famire ye yennyini kabe muwala wani agenda okumuwasa oyo abatta abantu. Ne muwala we kati ayinza obutafuna n'amuwasa. Mwala toli abadde asinga n'omwana. Bw'oba na mutabani wo omukkiriza amuwase. Na taata tabusi bantu omanyi watatte wuwo. Nze kale mutabani wange ng'ajjanga nti ngenda kumuwasa oyo mumugambye otogenda. Bwe bamutta. Okitegeera. Mulimu ekintu nga kitambulira mu musaayi kiyinza obba tekyasoose. Waliwo era ni taata w'oyo taata we yakikola. Nekijja nga kibalondoola. Kati n'olwekyo omwana yamutaddeko ekikolimu ekisiraani. Omwana w'obuwala. Era nze nkivuumirira nnyo. Tekirina kubaawo abazadde. Muyiga okubanga muli bazadde banjuyi bbiri. Bw'oba muzadde wa mwana muwala n'omulenzi oba muzadde we. Kuba naawe olina wajja bwe yadde alina nattuza ababuulire bubuulizi. Kale mala osoma mubeerewo. Ate omulenzi bamala omukwata mutwale ku poliisi. Kale omusanze akoze trespass makaago. Mukwate kuba teyadduse. Kitegeeza omuyina mu ttaano zo. Kubemu empiizo bbiri omutwale ku poliisi. Onyonyole bazadde be bajje. Naye gwe mundaba yamukubya atya? Kuba ddakiika eyo ng'afudde. Yamukubira ddala. Kuba kyalaga nti ne wali ku TV bana malira TV. Waya nalaba nga zonna zeesise. Kitegeeza zijjawo n'azimu kuba nga tomulenzi amuggyemu n'essaati. Yamukubira ddala ng'akuba omubbi. Kuba omuwala yafuluma ye yakuba enduulu. Omuwala yennyini? Ate wakaawo nga weetoloddewo bakyala n'abakyala ne bakuba nduulu. Enduulu ne yeeyongera bweyongeza. Kati abakyala baawo abamu ne bakubira Headmaster waabwe Kayongo. Kayongo yakubira defense fe yatutwala. Naye twasanga nga amaze okufa. N'oli yadduse dda. Poliisi nejja ne mujjawo. Awo saamanya kubanze we natuukawo ne banga amaze okufa ne tuvaawo. Kuba poliisi eyinza okusanga awo naye gasooka tubuulirize ku mmwe.
kibadde kitya era ekyatasiza ne banneiba mu mateeka ne banneiba bwe mutataasa musobola okukwatibwa kituufu naye waabaddewo bakyala ate oli omusajja wa Kiwago musajja wa Kiwago kati omwana ye yabaddewo ng'akaaba bukaabi kukaaba bukaabi kibinyo tuvumirira ensonga eyo teyabadde nnungi. Valentine yagenze batugaye nti omuwolenzi yadde aleese kafuka kagundi kamuli ka Valentine akamuli ka Valentine okkirizibwa n'okukawa mukwano gwayinza n'oba yadde akamuwanga mukwano gwe kituufu basoma bonna. Okay, tetujja kusuka wano sibula abatulaba abatulaba kama abatukuumire tubasaba mubeere balamu mubeereko n'emirembe tusaba mufune ebyo bye mwagala era mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Sigazidde nze Honorable wammwe Sendija Anobi speaker Dako Gombe ye esawa yange manager tatanda kuba sawa sida mukoneko naye bubaka bwamutuuka gwe ino mukonako. Okay, tujja kusuka wano ze yaje Samuel tubadde ne Sendija Anobi speaker Dako Gombe. Okay, director member yabadde wali production tetujja kusuka wano akuume atakuumira mpeera Samusajja Kabaka wangali sibala omukubire wano nga mpulira omugambe sawa y'omukulu nga tetuuka. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.